ne awalala bagambye Free Zone International Recruitment Agencies Limited ojja kubanga obeera nabo obeerenga oli a class above the ordinary atenga decision ezokukola zitandikira mu maka gaffe tugamba nti osalawo gwe ng'omuntu n'ogamba nti tubeeko ne kye tukola ate tubeeko n'okugenda mu maaso if you don't do so oba ofuna obuzibu tukugamba bulijjo nti mweweeyo nga famire musalewo nti abange tugenda kukola gene Nyanama agenda ku Zana roundabout kwata Nyanama road 350 meters off the road ku mukono guno ogw'ekyemmanga wano wali ekizimbe kinene bakita Black House nakino ekizimbe kinene kiriko ebigambo Free Zone International Recruitment Agencies Limited gendayo wagambe twagala kukala emirimu gyo esimu njikuwa 07558800 ng'oli butwala embanafu abo yateekola okusalawo okwo kuva mu mutima gwo no question about it tubadde no tukyali ku mawulire g'Omusumba Aloysius Bujjingo ate ne tufuna amawulire amalala nga gambaka bwe former Kawempe South MP Mubaraka Munyagwa as this night at 3 a.m. been attacked at his home. Askari killed by panga wielding thugs. Ye omusirikale we gwe basse n'abasajja badde bajje abanamajambi agatemagana nga bagenda bagawuba. He has been saved by police that arrived on time. Naye badde bagenda mutematema ne mukama yebazibwe police netuukira ku budde. Message eyo njagala egende eri omuvuka gwe bayita Balista Timo n'omuvuka gwe bayita Kiseka. Balista Timo kimanyi nti amanyi wagamera bukulu kyovula amanene galinga embayiza amawogo naye si esawa yo gaginika Bujjingo si mwana wa nnyoko nyabo ebimu nja kugamba ndi ojja kubitwala ku mukutu ate njagala bagamba mugenda ne mulowooza nti mulina following mwadduka mu Uganda ekizibu tebakidduka mwe kanyini mwe kizibu kummwe ekizibu tebakidduka ekizibu onoonyanga solution n'ekijjawo mwe problem y'abana Uganda naddala mmwe abantu abalemwa Uganda you laughing for nothing kubanga oyina embayiza amannyo you just talk a bogus talk rubbish words osekachi kati omwami wuyo mubaka wawa Wakawempe former MP agambe kisoboka muntu kuba ani eno yo baze kutema Munyagwa mwana mumumanyi yali mubaka mulamba era wano kiragirwa amabuzi nagamba abange what's going on tabanga ko mu NRM first it was Pastor Bujjingo now is Munyagwa tabanga kochi wuyo bamulumbye wakawe omukumi we bamutemye bamuse ne Munyagwa ne bali bagenda mutema kakati so what agambe kisoboka kuba what is it ne twalabanga ne Katumba bamumisinze Katumba omuzungu agamba nti play a fool and avoid nonsense ata wali omulema tebakola ki tebagereza tebafunyirawo ngalo mwefula nnyo abamanyi because mwafuna bu YouTube channels muina TikTok novayo soko nabengeregeza praise soko nabengeregeze omukulu ayitibwa Samula Kibi Petero ono wa TV Center agambye kiki kye tuwulira kino abange biki ebyo bisesa biki ebyo naye banange tugenda kusekera buli kimu anyway you've got your right warning you have got your right nakati ali mikono gye mwogerako ate batekinze ova buli kintu State House kati so what singa babadde bagano muta bantekinze please mulekerawo no sense wa man abantu ambayine ennaku yaabwe muyinza nti muli wala nnyo mwadduka nnyo mbu muli bakitalo timoli mukwano gwange ojja wano toli wa kitalo nga bwolowooza bwe mutemuvumyevumye abantu ne mujja wano nalabye bebekulu awa reason lwaki banamawulire abamu badduka wano nayogerako ono omwana yali yetondera Bujjingo Musumba Bujjingo ono mwana yankolako ataako ono wamambuluga nenjijukira omusango ogwo ogw'amaanyi ogw'abawawaabirwa omusawo yalumba omusajja n'ayonona amaka ge malamba
namuwayiriza mbu ayagala omuwala wa TVM kati mbu batuuka ne batuuka bogenda omusajja nga tebana kyebogera musango guli mu mateeka gw'amaanyi munene gwali gutwa mwataakinga abantu nemera nti mujja kwagala okujja mu Uganda Bujjingo gwoliko naye alina abagoberezi emiliyoni n'emiliyoni ezire Dubai ezire Canada South Africa Saudi Arabia mu UAE whatever Bujjingo alina amasimu gaffe gasuze na wano gagano mugalaba gaaka abantu bali weru wa ggwanga mwe bali kwagala Musumba Alozio tebebase tebakoze eki bikibino byempulira you are just laughing museka ne mumanyi okuseka nga ne bakadde bamwe n'obwana bamwe buli wano muleke wano abantu family zamwe ziri wano muntu kalumba nakuba n'oluyi ne katagala mulekereranga okusekera abantu nga bafunye ebizibu ekitakukwatako kireke oba tosobola kwogerawo kirungi at least keep quiet tewali ali kunenya babeera abantu bategitinga zi likes mu buzibu bw'abantu bebeera oloza bakuwaniramu naye n'otamanya kozi kizo gyokozinga kubago Bujjingo gwoyogerako ayina following and many peoples botasobola nakumanya olaba nakunyumiza ekintu kya President Museveni omanyi nti President Museveni waliwo wagamba abasajja nti muwaaki olaba wayogera nti embizi waliwo abasajja be lwe kibasukkako ne bagamba ekimala ono tukoye era muzayi singa ali attanga bagamba mbobakuba mbobakolaki mbobasiba naye amuwawaaki mubawaaki bazzukulu mbawaaki kyova wakuyita nakusembeza nakuwulya ekituufu bw'otegera n'otegera bw'otategera nakuta mumuwaaki naye waliwo olwoyingira president oyo ayina abaana be baana bakulu ayina abantu emiliyoni n'emiliyoni ezirya ku Museveni zanunudde okujja emagombe bajjanjabye bakwadde emirimu abantu abalala bali mu magye abalala bamwagala nga bagamba nti okufa n'obutanyagwa oba kufa tufe ku President Museveni kati nga govayo omwataakinga nga bana bakulumba tebali bamanyi bana mugamba ajja bagamba muwawaaki oyogedde ku President Museveni twamana omugulire eddala nga First Lady yavude ne yebaza bannayuganda n'abaganda mwebale sala gye mwamusabidde ng'ali declared okubeera ne HIV mbosenya nnyo ali okubeera ne COVID-19 nagamba nti mwebale nnyo okumusabira COVID kakati yagenze ateredde n'ategeera nagamba nti akimanyi kati bwe mubeera nga mutegedde nti ali bulungi mwena mubeera naye tubebaza mwena abasabidde First Lady ensonga ya COVID-19 n'agivaamu bulungi ate ne mukyala wa mumbeere yavuddeyo n'agamba nti abasajja beeyise bulungi nnyo mu nnaku zino enkulu zetugenda mu maaso ojja kubaka ng'obisomako mpolampola mawulire agatali gamu wano naye nga covid akyalimu akasenyiga ako akalimu mukalaba bannange mugenderera abantu temuva kubiri ebintu byetwanywa nga te n'obujjanjabe temubuvaako jjanjaba abaana mwana wuulira senyiga oba ekifuba mujjanjabe togayalira nolowooza nti yeno busenyiga buno bwalumanga abaana senyiga mungi mwali ate alumira ddala abaana bajjanjabe we treatment nawe kenyini wejjanjabe osobola ogenda nokola body check up at least nomanya oyimiridde luddawa obulamu buli luddawa ate nga wegayirira n'omutonzi abantu abo ekisinga obbawonya naddala bamaama basabi nnyo Janet musabi katonda wammanyi Musumba Rozi yasoboze ngo yalwala covid bamutumya State House yajja okumunona n'agamba nemera mu kusaba n'asigala ng'asaba nga yeegayirira Katonda Bujjingo yawona nze covid we yankwata State House yanona n'entwala entebe mwesiimye abalina abakitamwe abakola enteekaano olusanga nze Museveni mwagala okay 5 dead in Japan ate ndi mwagala at Tokyo airport yatankwasa nsonyi ku kyogero ennyonyi zatomereganye ku kisaawe e Tokyo all 379 passengers and crew on board the passenger plane which burst into flames were safely evacuated bonna abasaabaze babajjeeko tekinologi gyatutuusiza era tugamba nti tubeebaza nnyo olw'ekyo ennyonyi zatomereganye nange nali nkirabyeko ennyonyi baali bagenda tutomereramu twali hisiro wano naye ssebo akaseera tekaali kangu race against time after deadly Japan quake wabadde musisi e Japan ne bagamba nti balina kyebayitamu si kyangu
okulaba ndi catching up with the time okubanga bagenda mu maaso mu ngeri efaanaganako bwetyo. Olwa kye twali twogerako lwanyaga Paulo olwanyaga Paul nkubuzaako nyawandise naweza message wanagamba nti naye omuntu bw'afumintiriza nasisi w'omuntu eyabadde ne Pastor Bujjingo ku 31st okukaabya abantu abo bonna amaziga ddala gwe amakungu gali bagatya bannange mpulira nfa obulumi. Oh my God, but I celebrate God, thank you so much. Kwegamba olaba nti Okay. Tufunye omukisa Robert akedde. Ali wali tata waffe. Agenze ku crime scene. Roberto, good morning. Naye tumanyi it's not good morning for eri abakozi ba Salt fena gye tuli otuuse wabadde akanyamberege. Robert olinaffe tuwe kiki ekigenda maaso nga mwalabye n'entiisa naddala mmwe abasaidizeeyo twasuze ffena tutunula genda maaso. Kituufu ffenna twasuze tutunula. Mukama wange SPD ne mwanyinaze Jennifer Fulfiga kitalo nnyo kitalo ddala ekyokuba nti omuweereza wa Mukama Richard Muhumuza Mukama yamuyise mu mbeera enzibu ennyo era nga wano wenyimiridde essaawa zino obulamu bwe bwagendedde. Omuweereza wa Mukama mukadde wa kanisa Richard Muhumuza eyabadde n'Omusumba Bujjingo olunaku olw'eggulo nga badda ewaka enamayumba ate ye obulamu tebwasobodde akusimattuka ekifo kino wetuli essaawa zino. Oluguudo luno wetuli lw'Namuŋŋoona era mulaba poliisi yakodoninze dda ekifo yakisazeeko dda akatundu kano ewabadde embeera eno bakasazeeko nga boogenda mu maaso n'okulaba omulabi waffe owa Salt TV nti bagenda kati crime scene abantu tebakkirizibwa kubanga bakozesa oluguudo luno olwa Bawala Katana. Olwekyo nammwe abatulaba twagala obategeeza nti ekitundu ky'oluguudo kino mujja kuba temusobola kukikozesa kubanga abase poliisi ne banaffe aba security basazeeko oluguudo okuviira ddala eri waggulu nawe emmotoka za patrol n'ebiggwa paka wano bonna bagenze mu maaso n'okubanga oluguudo balusazeeko kuggwa agenda mu maaso n'okutulaba byabaddewo awo mu ssaawa zabadde nga ziri mu nnyaawo ez'ekiro. Embeera eno yabeereddewo awo nga Omusumba Bujjingo adda awaka ne bagenda mu maaso n'okubanga ababakuba amasasi agatiddewo Muhumuza Richard omukadde w'ekkanisa ate pasita n'avaayo n'ebisago ebyenjawulo ku mukono wamu ne ku mugongo. Ekikeereddewo kaakati kyekino kuggwe agenda mu maaso n'okulaba program omusunsuzi enkya ya leero ekiriwo kyekyo abakwata oluguudo lwa Hoima Road nga muyita mu kitundu kino mwe twagala butegeeza nti ajja muyitirivu nnyo nnyini ddala naddala kummwe abayingira ekibuga ekyo jenga mukimanyi nti mugenda kubanga mukisanga ajja muyitirivu nnyo nnyini ddala kummwe bannaffe abakozesa ekitundu ky'oluguudo kino. Embeera yabadde wano wennyini wetuli kuggwe atulaba era ku bannaffe abalabyeko assaawa ezo nga kino kigenda maaso n'okubeerawo bagamba nti wano nga wenyimiridde wemunabyenyimiridde omutemu weyabadde era ku bakayise ka pavement ku kapavement kano omutemu weyabadde era nga abamu byetutanakakasa ne byetuwulira bagamba nti yabadde omu n'agenda mu maaso n'okubanga ate awandagaza amasasi ku motoka ey'Omusumba Bujjingo naye nga bw'otunuulira buli kimu nga bwe kyabadde direction mwe yabadde wano wetuli n'emmotoka we yabadde eva olaba nti ye emu ye yabadde yakuba muntu eyabadde mu co-driver's seat omuntu eyabadde gwenza okuyita passenger mu njogera ennyangu oba omuntu atula mu maaso ne driver kigendererwa kiwe kyabadde era gwe yabadde atajetinze era amasasi agasinga gwe gakubye Richard tukitegeddeko nti bakubye amasasi kumpi agasusse mu 10 era nga ye teyasobodde kulutonda wano wetuli wennyini embeera eno we yabadde tujja kwongera okubatuusaako development nga bwe zinajja zibeera naye nga ekiriwo kaakati akuggwa agenda maaso n'okulaba programu omusunsuzi nti poliisi ekifo ekisazeeko embeera yeeyo eriwo amasasi gakwate butereevu Richard ye n'ava mu bulamu bw'ensi eno naye era nga tukitegeddeko nti Omusumba Bujjingo
nga driver olwakubye essasi erisooka ate ye n'agwa kava wansi w'emmotoka eddakiika zonna omutemuzi yamaze nga akuba amasasi Omusumba yadde alinnye ku kigere ng'alinnye ku break nga alinda kiddako awonze naawe ebeera nga firimu naye ndowooza ng'alinda kiddako ng'agudde kava mu mmotoka era waliwo wano abalabyeko bo batugambye nti Omusumba yabadde n'obuvumu bungi nnyo kubanga mutemu olwamaze okubanga akuba amasasi gano Omusumba yagezezaako okumuwondera ng'amukkiriza awo kamera wolaba weeri yagezezaako okulaba ng'amuwondera naye nti teyasobodde kumufuna kubanga yadde adduka emisinde miyitirivu nnyo nyende ddala olwo Omusumba kwe kuvuga mmotoka n'agenda emulago ku kazolite nga omutima gumugamba nti Richard omukadde wa kanisa gwe yabadde naye yabadde akyalimu akasa era nga yagala eddwaliro limuyambe naye ebyembi we yatuukiddeyo nga Richard amaze okussa omukka ogw'enkomerero ate nga ne Omusumba alina okufuna obujjanjabi obusooka ne oluvanyuma lw'eddakiika nga 3 ate amawulire okuva mu ddwaliro emulago ne gagenda maaso n'okutegeeza nti yabadde ali mu mbeera nnungi nga talina buzibu olwo ate ttiimu negenda okubanga emugjayo emulago kumutwala ate gye bamututte Namayumba gyali essaawa zino. Omusumba tubadde naye okumala kumpi obudde paka webukeeredde nga mbeera simbi gyalimu okuggyako nti omukono kwayise essasi maaso n'okumuluma alabika kyonna badde nga wenyimiridde wennyini omutemu we yasinzidde amasasi motoka bwe zifa wali waggulu zijja mpolampola kubanga bwe zituuka wano ku koona lya wano nga ziyingira mu luguudo wano zisibamuko katono waliwo obunyanya zisibamuko katono so omutemu yazze asomye embeera yonna nga buli kimu akimanyi nti motoka bwetuuka wano esibamuko kubanga olumu ziba zirinda abava Kasubi okuyitawo olumu ate nga zirinda abava mu bitundu ebye Namuŋŋoona okuweta okwambuka n'olwekyo wano yasibiddemuko akatono omutemu yatekingidde advantage mujjukira mukimanyi nti Musumba yavuga speed ne olwasibyemu katono omutemu n'atekinga advantage eyo n'atandika okuwandagaza amasasi ababadde wano bagamba nti bo basoose kulowooza nti oba pikipiki zino ezibalusa nti pikipiki zino ezibaluka tizezadde zibaluka naye ate bagenza okulaba oluvanyuma nga yabadde mutemu agenda maaso n'okuba Musumba Aloysius Bujjingo ne gwe yabadde naye amasasi Musumba okugwa kava mu motoka mukama bekwolesebwa kwe yamuwadde okwamutaasizza embeera eno eyabadde wano naye nga mu kiseera kino ekifo nga bwe nkutegeezezza abannaffe aba security bakitekinze on abakodonize ekifo kyonna kino nga bwe bagenda maaso n'okulinda aba forensics n'ab'ebitongole ebirala ebinoonyereza okubanga bakikombinga okufuna obujulizi nga bwe mumanyi bwe bibeera obusingako ate ku bafunye ekiro naye nga sofa ekiriwo kugwe atulaba ku SOT TV kyekino nga bwogenda maaso n'okukiraba nkugambye nti waggulu waggaddwa ate na wano poliisi egaddewo ekiriwo kyekyo kugwe atulaba naye nga tujja kutambuzaako ko tukulage wano nga bwe tukutegeeza nti Omusumba yabadde muvumu nnyo mu mbeera yonna eyabaddewo nti yasobodde okuvuga motoka wakati mu buvumu obungi n'aba nga agenze mu ddwaliro emulago yeetutte mu ddwaliro emulago wamu n'okutwala ate Richard gwe yabadde naye mu ddwaliro emulago okubanga ate afuna Musumba nga ye obujjanjabi ate era yabadde n'ekigendererwa ekyokwagala okutaasa obulamu bwa Richard kubanga yabadde akyali mu kikuba mukono n'alowooza nti bw'anaamutuusa emulago ajja kufuna obujjanjabi obusooka ababadde bagamba nti driver ye yattiddwa ebyo byonna bye mulaba ku mikutu egy'enjawulo ku social media n'ebirenga ebyo si bituufu Musumba yennyini ye yabadde yeevugira motoka era omutemu kyandibanga yalowoozezaamu muli nti ate Musumba babadde bavuga muvuge naye esanganga ate mukama ate awo we yawugulidde oli ate n'ataasa Omusumba Bujjingo wadde nga ye ate
gweyabadde naye teyasobodde kubanga alama ntegeeza muhumuza Richard mukadde wa kanisa gweyabadde naye ye teyasobodde kubanga alama. Embeera eri wano yeeyo nga bwe tugenda mu maaso n'okugibalaga abannaffe mwenna abeekuumidde ku Salt TV ekiri wano kyekyo nga mugenda mu maaso n'okukiraba kummwe abagenda mu maaso n'okutulaba saawa zino. Tuli ku pulogulaamu Musunsuzi anja kubanga nnoonyaayo abamu ku baabaddewo wadde nga tutegeezeddwako nti ate saawa zino abasinga ababadde wano naddala ab'oku stage eno eya Bawalakata babadde tebannaba kutuuka mu kifo kino naye nga bwe banaaba batuuse mu pulogulaamu zaffe nga bwe zinaaba ziddako bonna tujja babatuusaako okubanga ate tufuna embeera okuva ku bo nga bwe yabadde naye nga sofa ekiriwo kyekyo kugwe agenda maaso n'okutulaba mu pulogulaamu Omusunsuzi saawa zino zennyini aze tuliko kati embeera tugambye tujja kufunayokko ku baabaddewokko atufuneyokko ku kigambo kyabwe. Musawo maama otidde kamera naye tetugenda kubanga tukulaga. Nsaba otubuulireko ko gwe nga eyabadde wano ku bye wawulidde ne bye walabye. Tweyamye tetugenda kukulaga jangu wano kamera eri tetugenda kukulaga teweeraleekerera tetugenda kukulaga jangu wano tetugenda kukulaga. Byabadde bitya ejjo nabadde wano Yasini omukyalo ono tetwagala mulaga omukyalo ono tetwagala mulaga katulage ekifaananyi kyebiri mu kkubo protecting olwaka olw'eki ekiriwo kati. zabadde ssaawa 3:09 ntudde kuza kuwulira ne mpulira Amasasi nze ne ndowooza bano kale zino motoka zino ezibaatukoba epiki nze nisigala munda ntudde kati kuza kufuluma wabwera awaddewo nk'essaawa 30 kuza kuwulira mpulira ngugabadde Amasasi nze mbadde sitegedde Masasi. Batugambyeko nti Musumba olwamaze okukuba amasasi nagezaako okugoba omubbi wakiwuliddeko omutemu sorry nagezaako okugoba omutemu yagezezaawo okugoba omutemu emmotoka nagikyuse nagenda mu ddwaliro nagenda kale okugenda mu ddwaliro amugoberera omutemu nadduka. Omusumba yabadde agoba omutemu ng'ayagala mutomera nadduka omutemu yadduse kati kutuuka wali akapande kukirira kino kya Bawalakata oli n'agamba kirabika omutima gumugambye agenda ogenda mu ddwaliro n'agenda kati awo kuba aweddewo gundi nuko okulaba poliisi nejja. Kyatute ebbanga ki poliisi okujja? Aweddewo nk'esaawa. Tweyanziza nnyo tweyanzeege omukyala yabadde muvumu nnyo sorry Omusumba yabadde muvumu nnyo yagezezzaako okuwondera ate omutemu ono naye ate kyasobose kubanga yabadde ayagala wakiri amutomere ebirala babirabe oluvanyuma nga ye amaze ate naye okumussa wa mutadde oba oliawo yandiwadde awa obujulizi obusingawo. Mukulu Kyasi James Senkubuge ne Jennifer Fulfiga mu program Musunsuzi ekiri wano kyekyo saawa zino kummwe abatulaba embeera ekyali bwetyo nga mugiraba ate n'okubasiigira ekifaananyi ku bitonotono nga ebyabaddewo era bwe bityo bwe bitambudde. Bwe babaawo aba bodaboda kubanga eno stage ya bodaboda ababaddewo nga bazze atweyama nti nabo tujja kubanga tubatuusaako ate bagende maaso n'okutubuulirako ate bo kibalabye nga bo ekyabadde wano kuba tutegeddeko abamu ababaddewo ebyo byonna tujja kubanga tubibatuusaako. For now amunzikirize mbaddize omuzindaalo amugende maaso n'okuweereza abantu naffe katusigale wano buli development enaaba eddako atujja kubanga tugibawa nabutereevu ku Salt TV. Over now to you SPD Jennifer Fulfiga. Atuwulira Robert Mutebi describing abulungi ekkubo eryo lyeri bwawe nnyini
kozesa ebigambo byo ebyakinnamawulire byewasoma obulungi onyonyola abantu kitundu kiddala exactly awabadde ettemu lino. Ngenda kubanga mbalaga ekifaananyi omulundi omulala wano we tuli bw'otunuulira ekkubo kaakati eryo ekkubo ly'olabaawo lyekkubo lye bayita erya Bawalakata. Bawalakata lyekkubo eriva ekawaala waggulu bw'ova ekawaala n'oyambuka n'osalamu ligenda ne ligatta ku orthodox waggulu wali ate ne ligatta ne ku munaku. Eryo ly'eryambuka lye limanyiddwa nga Bawalakata liva kawaala ne lisalamu ne lyambuka ne ligatta ku orthodox ate oluvanyuma ne likola ki ne ligatta ne ku munaku. Kakati kumwe abava ku Hoima Road nga wakava ku muvule we bayita ku muvule Enamuŋŋoona nga ojja ekasubi kati ekkubo lyokka lyosanga erisalamu lye lino lye tuliko saawa zino nga wakava ku muvule Enamuŋŋoona ng'odda kasubi lyekkubo lyokka erisalamu lye tulibu ate bw'obanga ova ekasubi nga wakava ku katale era ekkubo lyosanga erisalamu kakati lyeryo ekkubo erimanyiddwa nga erya Bawalakata era wo wennyini waliwo ebipande ebisoma Holy Cross Orthodox Mission Hospital likutuusa ku ddwaliro ly'Abathodokisi likutwala ku ssomero lya Chwatu Memorial likutwala ku ekeresia ey'abannaffe Abasodokisi. Ekkubo lino bamanyiwo lyali lya ttaka gye buvuddeko naye bannaffe Abathodokisi bano baali bagenda okuba nga bateekako Ssaabasumba waabwe ate President Museveni n'ali bakolera okuviira ddala ku munaku okwetooloola eno yonna paka ku Orthodox lyeryo ekkubo lye twogerako Charles James Senkubuge. Litwala abantu ne libatuusa ne ku National Housing ekkubo limu lyennyini lino litwala abantu ne libatuusa ne ku National Housing. So we wabadde embeera eno gye tuli mu kubalaga enkya ya leero. Katutegeddewo twagala kusetuka butereevu tugende